Amawulire g'okusala okugulu kw'omuvubuka Luzias Wasu w'emyaka 22 alumiriza abasirikale mu kkomera ly'ekyabisenge Kakumiro okumutulugunya ge gatuwaliza okugenda mu ddwaliro e Mulago okulaba embeera gy'alimu n'okwogerako naye atubuulire by'ayiseemu okutuuka ku ky'okumusalako okugulu. Wabula ono tetusobodde kwogerako naye olw'ensonga nti ekitongole ky'amakomera kyataddewo omusirikale atangira abantu naddala b'amawulire okumanya ebigenda mu maaso era nga yadde eddwaliro lya Mulago libadde lituukiriza okumutuukako. Omusirikale atulemeseza. Don't you think that it is also necessary for me also to get the clearance from the other side of the line? Wabula tuliko engeri gye tufunye ebifaananyi ebikakasa nga ddala okugulu kw'omuvubuka ono kwasaliddwako. Gye buvuddeko ng'okugulu kuno tekunnatemwako twakulaga omuvubuka ono ng'ali mu bulumi mu ddwaliro ly'e Mubende era ng'eno yetegereza nti abasirikale mu kkomera ly'ekyabisenge Kakumiro bamutulugunya ne batuuka n'okumukuba essasi mu kugulu. Kuli embeera ebibubi nnyo ngenda kufa. Wabula eky'okumukuba essasi mu kugulu omwogezi w'amakomera yakiwakanya n'ategeeza nti ono yabonerezebwa ng'agezaako okutoloka. Kitaawe w'omuvubuka ono Zakaria Sekyanzi gwe tusanze e Mulago alumiriza nti okugulu kw'omwana we okutemwako kivudde ku bugayaavu bw'abamakomera. Okugulu bamaze dde okusalako. So abasajja singa tebakweka mwana wange Maxon B omwana wange bayani batasalibwako kugulu. Zakaria agamba nti bwe yafuna amawulire nti omwana we atulugunyizibwa yagezaako okwogera n'akulira ekkomera ly'ekyabisenge okusobola okumujjanjaba kyokka n'atamuwuliriza. Ne mugamba mwami Ferdinand lwaki obonyabonya bw'oti omwana wange nanga nti fwe omwana wajja kuwona abasibe wano bawonera ku kibooko ze zibanyiga. Ne mugamba kale sebo naye nenwana nnyo okulanga omwana wange avaayo Mubende nga nze muliko. Nali nzija abasajja ba prison ne bamutujjako ne bamukuba mu kidabo kabini ne bamujja ku ambulance yali mutwale mu reference Mulago ne bagamba nti bo bafunye order omwana balina omutwalawa e Maxon B. Ono agamba nti tagenda kutuula ntende ogutuusa abamakomera banasasulira obulumi bwe batuusiza ku mwana we. Kyova banange ngenda kubeera taafu nnyo nnyo okulaba nti omwana wange oyo okumutuusa ku ekyo balina okumuliyirira kuba obulamu bwe bwabutta. Future ye yafwa ye mwana wange gwe mbadde neesigayo abadde ng'omusika wange kati kyalina kyayamba banne. Omwogezi w'eddwaliro ly'e Mulago Enoch Kusaasira akasiza nti ddala Waswa bamulina era ali mu kujjanjabirwa mu ddwaliro lino. Yatuuka wano ennaku 4 mwezi guno ogwa Meeyi era n'atuukawo ng'alina ebiwundu byonna ne tumaze omukolako bulungi era kati ali stable. Patrick Mukasa, NTV, Akawungezi.